Kadaama musembereko nze Mutindo Bright oli ku Mutindo TV nkole ntya nze. Kadaama ne Kadaama esente zibatabudde bagala kwerya mu maaso. Byajja bitera bitandika bitya Kadaama musembereko kano kabakwatako nnyo. Onagamba yeramula yalina mukwano gwe Aisha. Lamula ono yali ku kyeyo era ekyeyo akiruddeko yakakuba ekyeyo myaka 6. Afunidde ddala ssente era agamba yeeyagala talina ttabu era talina kyomugamba ku kyeyo tamanya agenda mujja ku kyeyo. Akolera kata. Agamba ali e Uganda ng'alina mukwano gono Aisha n'amusomeramu. Aisha ali e Uganda yasomeramu Lamula. Namugamba Lamula njagala kujja ku kyeyo bwavu bunumidde nnyo e Uganda. Lamula namugamba tewali buzibu. Nina gwe manya asobola okuyamba. Mutuukirira kubuulira ekyetaagisa. Aisha we yagenda ew'omuntu oyo n'amugamba ayagala $1,000,000. Lamula n'akwata ssente n'aziwa Aisha. Bwe yamuwa $1,000,000 Aisha n'amugamba omuntu gwe wampa yanzibye biki naye nja kuwa ssente zo. Nyongereyo $1,250,000 nina gwe nafunye ebyamangu mangu bigenda kukola. Era n'amuwa omuntu oyo n'ayogera naye n'amulaga nti bigenda kukola. Engeri yali munywanyi we teyali mubi. N'akwata $2,250,000 n'azimwongera ze $3,350,000. Yakoma okuwuliza Aisha ono ng'ali ku airport yamuweereza ebifaananyi ne ka video ng'amulaga agenda kulinnya. Okuva olwo yali tadda nga muwuliza Aisha. N'asirika n'agamba oba oli awo tomanya aliddamu n'anoonya. Lamula ono yali akoze ebintu eby'enjawulo ng'aguze obupoloti bungi. Kati alina we yagula akapoloti yaŋŋambye sayidi z'ebujuuko Mitiyanaawo abamanyiwo. Kalungi kali wasava kali ku kkubo. Kali 5 ku 10 ng'akagala $9,000,000. Luvannyuma lw'emyaka 2 kati abaali awo nga chairman ne maama we bamugamba tulina omuwala gwe twafunye yatugambye agenda kuwa ssente yasiimyewo agenda kuwa $10,000,000 bantu bangi baagalawo. Lamula n'agamba ye agenda tuwa ssente kale. N'abagamba mugumiikirizeemuuko n'atera nange okkomawo mbulayo wiiki emu nkomewo nzije tusayininge lumu nga nange we ndi ampe ssente tukole ekirala. Kakati wiiki yali tennaggwako ne bamukubira essimu n'amugamba wange ono ayagalira ddala era yatwesize n'atuwaako $5,000,000. N'atugamba 5 agenda zituwa ng'okomyewo tetutunda wantu. Ko Lamula nti maama beera n'akasente ako. Mune Lamula ng'akomawo ng'atuuka chairman ne maama nga bayita muwala agenda kugula wantu yabawaako $5,000,000. Ekyasinze okwewuunyisa Aisha ne Lamula yagenze okulaba omuwala ayagala okugula ye Aisha oli gwe yawa $3,350,000 wayiseewo emyaka emeka? Myaka 2 nga yayagala okugula. Buli omu ebigambo ne bimuggwako naye ebigambo byasinze kugwa ku Aisha eyalya ssente za Lamula. Akati Lamula agamba olwalaba Aisha nensooka ngamba maama ne chairman mumanyi tulindeko okutunda nina ensonga zange. Lamula agamba omuwala ono namuwa $3,000,000 zange agende ebweru akube ekyeyo era kyafunyemu ayagala n'okungulako poloti yange. Naye olwedde yampaako $5,000,000. Nsigadde mubanja $5,000,000 yagamba kulo $10,000,000. Agamba akola atya zino 5 ze baamuwa ajjeko $3,350,000 amuddize ebisigadde amugambe genda sikyakuguzizza oba amuleka amuguze byansi abyesonyiwa ali muwanga ayagadde. Akola atya wobeera gwokola otya? Agamba bikyabasobedde. Maama we amugamba muleke byansi. Chairman agamba muleke. Naye Lamula agamba kasente kange kasente k'ekyeyo kamenya kanzijjeko $4,350,000. Waba ayagala mugambe ayongere ezibulako naye sigenda muguza okujjako nga maze okujjako ssente zange. Bikyabasobedde. Omuwala yamwefuulidde n'amugamba twawandiika wange ompa ssente. Lamula agamba kasita nze alina ssente ebisigadde byogere sigenda kuwa ssente.
bikyabasobedde ensonga zavudde mu LC zaagala genda ku poliisi biwanvuye akola atya ye bw'obeera gwe okola otya anze Mutindo of the Right oli ku Mutindo TV subscribing liking commenting gwali ku TikTok osobola okufollowinga nze Mutindo of the Right nkole ntya nze weeraba